Kurokwirwa sabbiiti eno akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obuvune ng'ava e Bulindo Kira. Poliisi belwanagana n'abawagizi be okakana ng'afunye obuvune ku kugulu ye kyalumiriza nti bava bakati ya gas poliisi ke yamukanyugirira okakana ng'addusiddwa mu ddwaliro Ensambya. Kati oluvannyuma lwafuna mwaka ngubanguba enkyalo Kyagulanyi ayogeddeko eri bannamawulire n'abategeeza nga batandise okukuba ku matu newankubadde nga akyalina obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu weekiri naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Ono alambuludde ebyaliwo akawungeezi kano ne butya bwe yafuna obulabe. DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abaamukutte ku kamera nga ba order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige najjayo pistol naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera kikole nayo oli ku kamera nazaayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Aliko ebifaananyi by'abasirikale byalaze bannamawulire nga balumiriza okumutuusaako obulabe. Omwami ono bamuyita Shadraka, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugatekeyo ku social media ensi emanye nti wakabi nnyo munnange. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Alumiza nti enkono ey'okumukanyugirira nga obukebe bwa tiya gas kono okwagala okumukuba amasasi tetandise leero kyokka Mukama zaamupiikako obusubi. Baagezaako tutemula e Kayunga olunaku lwe lumu bwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dan Magic ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mu ndabirwamu era Honorable Zaake eryamuyita kumpi nnyo. Bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu. Kyagulanyi asiimye abantu ba Ssekinyoma abakutte obutambi obwoleka ebyaliwo nti singa si bo ensi teyanditegedde kyayise obulimba bwa poliisi. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mu biwanikeyo ku social media. Omu ku butambi obwakwatiddwa bulaga abaserikale nga bawutula abavubuka abateebereza okuba abawagizi ba Kyagulanyi naye nga bo tebayanukula. Bano Kyagulanyi abasiimye okukuuma empisa. Discipline gye mulaga gyekyabalemesezza kubanga ng'oggyeko okuswala weewaawo tumanyi tebaswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. Abazanyi tebagenda kwetuulako buli yabadde mu lukwa luno akadde konna bakutwala mu mbuga z'amateeka avunaanibwe ng'omuntu kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Twogeddeko ne Kituuma Lusoke ayogerera poliisi y'eggwanga n'awakanya ebyogerwa Kyagulanyi nti waliwo olukero okwagala okumutuusako obulabe. Maybe ajje alambulule baani abo ani ayagala okutta tutegeere tulabawo okutandikira. Bwebanga poliisi nayo tutegeere oleete obujulizi obwo buleete obujeeyo mu bantu nabo tubutegeere. Mu ngeri emu Kituuma alumiriza Kyagulanyi ne banne okuganira ddala okukwatagana ne poliisi okugijambako mu kunoonyeza ebyaliwo bazuule amazima amatuufu. Twagala okufuna statement ye, twagala okufuna obujulizi obukugu kye twaliyise obw'abasawo then n'abantu abalala bonna abanaabaako n'obujulizi obusobola okuyamba mu kye tunoonyereza. Kyagulanyi ategeezezza nga basuubira okutuukiza enteekateeka ze z'okutabala eggwanga nga wenyiza ekibiina akalulu akadde konna kasitaanassuuka. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.